Bangamba waliwo abayimbi babiri abakyala. Omu mukulu ku munne, omulala mutototo bakuba emikolo. Naye mbwe ekiri wakati awo. Wa. Oba bategedde. Omu muyimbi muki? Ekansooke mukambe mukama. Osagedde? Abo beeroga. Abo beeroga. Kale kale ekibyo kyewunyisa. Okubalaga aleese sula. Laba nti asabuka. Abo beeroga. Tasobola kulyogere. Amanya gola. Abo beeroga. Kati nkubye ne waki beeroga. Omwalo woza amanyi nnyo Qur'ani. Era akozesa baseeka. Ate omulala w'e Masaka. Ate w'e Masaka. Akozesa diri eddogoli nasangwa. Yanga muno bamulogera ali ku popo. Yanga muno sala flexible obugirita. Ku popo manyi wali mu Ndeeba. Waliwo ekikuba ekyambuka. Olaba nga ku VCL studio. Eza babosa. Kala ate n'oyambuka. Waliwo awo munda awo. Waliwo musawo era. Si musawo. Ate oli ye yamukola bubi bannange yamukola bubi. Yanga muno ne wanayimbye emyaka 10. Ajja kudda waggulu. Oja yetondedde oyo nja mutwala. Ate babije. Babije ate ye bakazi beba mutawanya nakati yafuna yuko ekizungu awo. Namulaba ali bweru yakoma. Wali. Ali bweru akunganya kasasiro. Mbere bulungi mwera. Ku celebrity track flexible media. Flex media. Official. Mukutu naleo ndude n'okukulaba kati ogenda nyiga musikyagujjukira. Baguyita batya mpozi? Bagita Big Brother Uganda. Tukwaniriza ku mikutu egy'enjawulo. Omukutu ogw'ensonga ng'ezo ddala ogukwatibwa guwa bannayuganda tebalina okufuna. Naye abadde agwerabidde. Kale. Sebo nze ntwala sheno nso ndi wadde mbokujjako nensigazako kamera yo. N'osigazako? Nso okujjako nenkugoba. Nkwanizo nakolwale ku mikutu egy'enjawulo abali ku Flex Media omukutu ogw'olugambo kalebule n'ebigambo ebirala. Abatonkonjedde. Big Brother Uganda naawe bale kwanga kwoli ku celebrity track kwetuli. Kamera 7 zitunuddemu n'abakozi bwako 82 wali waggulu omanye gayo ne abeera nga KBS of Yale. Kamera yadda neno kati wa Bashiri. Ewa ali ku nice TV. Ku kamera 7 nenga 7 zali zijjawo wali ku TV y'omugenzi yiga. Zali zijja ne kamera 3 zali tezijjawo. Ne bannange. Wawuliranga bubi alinga gamba 3. Yagamba kamera nga 7 n'abakozi 5 abaziriko zimudengerera wala nga zetusunengana. Nena ibisomere kasawe yiwaffe. Uwa. Bayita yalo oba Siririye bangamba siririye. Dayira. Siririye. Banga siririye. Ayo babule mulebula. Allah. Bangamba siririye. Naye nga tukwanizo nako olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo. Twasemba okubeera ono nali ne Sula nga omukulu ono agenda kuba tweyanjulira naye mutegeera amanya g'amatuufu abali ku celebrity track ku Big Brother Chaka mumanyi ne ku Flex Media bamumanyi. Soka uyanjye batulaba onako olwaleero. Okay, balamusizza mwebale nnyo mwebale ddala okutulaba. Nze Big Bro Jamal wena Kaseke ali ku celebrity track ali ku Big Brother Uganda ali ku Flex Media webale nnyo okutulaba n'okutugoberera. Okay, side eno ninayo omukulu kabwejumbira. Yenze Sula Flexible. Ubikaze ebikulu kwatudde. Kumutalo. Shegwe. Awo shegwe sagala kunkonjera. Kale kane yanze kimenyewo. Kimenyewo tutandike. Sijja kweli. Era wangu oli kishuka mami. Nenda ku kamera ya mwezi ngo badde chako katale. Tulanga business. Ku marketing gawe bache kweno tulanga business. Nenga ene abatulaba. Yenze Sula Flexible. Mwebale nnyo okutulaba. Mugana ichichi. Nakola kyo tulanga business. Omanyi kitegeze kati omanyi bafunyawo bagenze mu inbox. Kati bagenda okukubira amasimu mpaka kusula. Abakadde. Bagenda okukwera kusimu waliwo abayimbi bemmanyise abali akubakadde. Bamaza. Tugenda kuboogera kwabo. Tetuiza butaboogera. Yesho ya lero mugenda mbera mu bintu bingi. Bwe twasemba okubeera wano twagamba nti bwe tukoma mu part 2. Tugenda kubanga tukola episodes ez'enjawulo nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Onako olwaleero twaleka tubasubiza eggolu ly'abalogo abayimbi abaloga bannaabwe nangeri ki gye baloga
nga Sula n'atugamba nze gwolaba nina olugambo tondaba kutunula ngazibiriza nga atalaba n'agamba alina olugambo kinewunyisa ku Sula amanyi we balogera amanyi abaloga amanyi amasabo gye balaga oyo mulogo w'okumitana road bamuyitani namwandulizi namwandulizi abayimbi ba bandi gye balogera abasinga obungi era kizibu nnyo okusanga omuyimbi wa bandi nga tagenda ku Emitiyana kugenda buli lwakusatu abagenze kuma byoto waliwo ne Kagoma bamita Jjajja Kiwanuka oyo bagendayo nnyo nayo naye basinga kugenda namwandulizi ku Emitiyana. Okay, kakati ndowooza era bwe twaleka eggolo eryo tube twatandikira Sula Flexible eddogo ekituufu gye riri mu bayimbi era baloga batya bwe nave ne Wasula tujja kuddawo omukulu ono nabagamba luli we twali ffenna nti abayimbi balogo abayimbi no baloga ate eddogo teritandise leero teritandise mu baana abayimbi ba bandi be tumanyi nti abayimbi kuva da babasudde embiseera ebyo babasudde bakasozi bakafeero basebadduka bonna balinga beeroga okitegeera kati okuloga okwo tekugenda kukyuka mukko kati WhatsApp yajja okuloga nekutandika okubeera advanced okitegeera nga abantu tebakyafuuwa bino byakufuuwa mmindi kati nga kuli digital okuloga kwakyuka mukko nga kuli digital ensangi zino naye nga okuloga kw'abayimbi abayimbi bangi nnyo bebalemeseza kalya zaabwe naddala mu music industry muno naye nga kibalemeseza nga babaloga okitegeera ng'osanga omuyimbi ng'ayimba bulungi nga music waali yayimba bulungi naye nga baamuloga baamuwunzika oza tusigira kifaananyi ki omuntu okumanya nti oyo omuyimbi kyaka baamukwatamu tetugenda kukwatula mannya naye ng'eryo ddogo mweriri ogamba bugambi nti olaba gyali bwe biti nogaa nti eddogo ati kati waliwo omuyimbi gwolaba nti ennyimba ze ng'omulaba omuyimbi ayimba bulungi omuyimbi asanidde okuyimba gundi ku mikolo ku concert ze ez'enjawulo naye nga concert ziggwako emikolo ne December naggwako nga tulina omulabe wakola ki naye ng'omuyimbi omusanga eyo mu birawo by'emmere eyo kolaba gayi ayimba bulungi naye nga gayi tavaayo tayimuka bwe baba bamuloga nga ababeera bamuloga babeera bayimbi banne bennyini gwamago divorce tomayina kumanya kiri mu music industry eddogo omuntu akulaba bulabi naga ne kati gwosaana okulogebwa anti gwolina olugambo Sula ono Sula alina olugambo alina gwamanyi nti oyo kyaka baamukwatamu nga ye bamuloga ngani ati kati sagala nnyo twogere kati kankubulire divorce waliwo abayimbi olaba Sula kyayogera kituufu waliyo abayimbi nga si bino nti lwakuba nti lugambo nti Sula aleese lugambo nti oba guniddo ng'ekituufu kiri nti ebintu byakola ddogo nga singa si ddogo omuyimbi oyo teyandibadde bw'ati obanga waliwo ekikyamu ate ekikyamu ekyo ogenda kitegeera tuluzira teribiba jjuuju nogamba naye ono omuyimbi waliwo omuyimbi omu gwe mmanyi si babiri si basatu Waswa omumanyi Jamaalo ne Museeke anyenye sasa Jamaalo Waswa si mulogo naye engeri gyakwasaganyamu ebintu bye alinga gwe baaloga kuba nyinako sitole bapromote omu babiri basatu ng'asobola ng'agamba nti omukubira essimu oba omuwe ssente nagamba nze ngenda samba mupiira aboyi nze ngenda kusamba mupiira nga like essente ezo tezimukwatako ng'ate agenda kola nakulaga nti ye ayagala samba mupiira ate olina ajja namuwa nkangeze emitwalo 5 bakakadde ng'oli ayadde aleese bubiri n'atwala owa 5 nagamba ngenda samba mupiira waliwo abayimbi tumanya balina ebitone nga mu butuufu nga waliwo ekitali kituufu Jamikali kyomumanyi Jamikali kya amanye ennyimba gyayimba naye nga Jamikali kya baamuloga Jamikali tebamuloga ye yasobya mpewo Jamikali kyolode yali musawo Muganda togamba kale ate zesobya zokka ye yasobya yekka omanye oti oba bano abaali bagamba nti omusajja oyo ayimba atutwalaka alina omusajja ayimba kale ate enkola za Jamikali kyoyo ezo ziraba Jamikali kyeyatuka ekiseera ng'asobe ne waffe eno waggulu eyo mu kizungu ng'asobe ne bassa mu maaso nga be bamusuza naye nga like yagatta ebintu bingi mayina okwemanya kuno si kulungi ebiseera ebisinga nga gobaga oyo amanyi nnyo okitegeera so Jamikali kye yali yayagala agatta obusawo n'okuyimba okusawula yayagala agatta okusawula okitegeera n'okuyimba kale ekimu ku byo ekimu kyali kirina okusinza amaanyi kyekimu ekine kumugana ng'oyo yenduga Asani Nduga naye yayagala agatta obusawo Asani Muganda musawo Muganda
Ani kati chinkugamba nti kati waba ayimba nga ali ku stage. Ageza okulaba nga alinga asawula abantu. Oba okitegeera so. Ebintu bibiri like calling tesobola kubeera bbiri. Erina kubeemu. Yimba oba sawula. Obusawo Buganda yabuyiga buyizi oba kati obusawo bwasani engeri gyabukolamu bwe bwali obwayiga omugenzi okitegeera igana yali musawo naye kati nesula oyinza okugamba nti obusawo nti kati oyo omwana ebintu nabe ebintu byakola ebyokusula abantu ebigwa mu mugundi mu bivu awo wenyini sula wulira awo wenyini nyini digenge yalinga abikolamu kati awo wenyini nyini asa nduga akwata omuzindaalo ng'ayimba bw'atandika okuyimba ennyimba ze nnyimba bbiri otandika okulaba abantu nga bagwa ebigwa kitegeeza ye mu kuyimba awe w'abaasawulira awo emmanda bwe zijja ne ziyinga ng'obadde okimanyi ebyo ebintu asani nduga byakola alina gwe yabikopako ate nga yabikopa ku muyimbi olwo muyimba muyita Jento Mulindwa mumanyi kana katini kakayimba ennyimba z'abasamizi bannaye kasuula abantu ako kati bena asani nduga byakola ali ku script yoli Jento Mulindwa kubanga Jento Mulindwa yanisa oyo asobola okuyimba stage n'amalako essaawa bbiri ng'ayimba ng'ayino nnyimba kati zinyimba za Jento Mulindwa olaba byayimba ezo ye lubalo waddala ebintu by'okusamira ebintu by'okuloga bibyo byaddala oba okitegeera kivula ye waayimba ye simunenya nnyo oba akubye abantu ebigo oba abantu beekungude ku stage ebyo byo byaddala ddala n'ate ebyasani ndugga bya kifeeke si byaddala si byaddala sula abantu bwe bagwa emakinde wano eno ku kalenda abantu mwabalabanga bagwa ebigo nange nawe waliwo nalabanga nyimba kise wali owulidde nange nalabanga balimba asani nduga ennyimba zayimba ajansule naliwo nga bagwa nze nga saago nga kameramani teyagwa oba kiri abantu waliwo kyali wange bamuyita boloyenge babawunsa oba bamuwayo 15 nagwa yajja nagwa ku stage bamuteyadda bamuteyadda ate yayimba baamu yoli Jento Mulindwa iwama baamu yoli Jento Mulindwa kalo nasani nduga ayimba bintu oyimba bintu bizibu nga jajja lumukasajja ku mutwa kimakoti ku bintu bizibu oba okitegeera ebyo byonna just kubera ku fere bya kiyaye banza omuntu gwe mmanya akubira ddala abantu ebigo biki bwe bali ayimba ennyimba z'abasamizi ezo simanyi balongo ezo ennyimba z'abasamizi ezo abo bagwa naye nga byasani nduga bikyaliko ebibuuzo abasawo abayimbi okweroga njagala tusooke tutunule nnyo ebintu bya band music bwe yali akyali w'amaanyi nnyo bagamba lyakyakannyo mu bandi lyava mu bandi era we lyava ne liyingira mu bayimbi bano abafa ababulijja ate waliwo kye bamugamba akole n'agaana ekimubonyaabonya anyway maliriza emboozi tugenda kudde eno tuliranye waliwo yali abeera kati abayimbi akalumireyo waggulu tulabanga embeera nsajja ono bannaye waliwo ebintu ebimu nga band music bw'ogitunuulira olaba the new Eagles olaba Eagles production yasooka ng'erimu bapapa bisaaki bajofule banimu bamanyi abaali bonna nti tulaba bulungi nnyo nti ebiseera ebyo baali nga babyogerako naye mu butuufu mu bye baayogeranga nga bagamba nnyo nti mu Eagles nti mulimu eddogo ate nno mmwe mutunuulira eddogo mulowooza eddogo liri mu bayimbi bokka eddogo teriri mu bayimbi eddogo liri mu bapulizenta ba rediyo liri mu bapulizenta ayina gwe baaloga wano gwe batta omwaka oguwedde mu midiya mulimu eddogo lyennyini nti oba bagamba nti ate ffe tusinga likulembeza okusinga wali abasuubuzi abo be mulaba eyo abaana ba midiya beerogera ddala oli n'agamba nti divorce wano tojja kukolawo kankukologa akabaani oyiringite empaka sula yangamba walogo batira eddogo mu headphones nga lwakwata mu headphones nga uli obunyokole bugamba bamuteyata bamuteyasawa shagikola shawa so shoya sawa ezo bidi ne years mara aseka nenga just yateka headset sati ku muti nabwatuka paka show yaggwa eri eddogo jeriri okitegeera singa dogo jali jeri lwakwasagala kumwogera linnya nasula asula okusala amalodi abasula ko bamugoba gundi ku radio ne ku TV bamugoba ku radio ne ku TV bamusanga amasa bamusanga amasa dagala bwati mu studio ni bamugoba wamanyi nnyo era nga amansati kusibiddawo ngazibira wani simanyi oba yali asibira wani oba yali asibira nyina gwe manyi presenter buli we yajjanga mu ntebe omanyi ntebe gezetutuulamu zitulamu zokka bagambanga buli we yajjanga mu ntebe nga eno waliyo akabugo eno wansi oyagala mwogera linnya kategeddako bagiyita nsiriba
Ensiriba ogimanyi? Yakalabako. Yatulanga ku nsiriba. Otagedde. Kati bw'ogitulako ekola etya? Kati olwo yeesibira mu ntebe aleme kuvaawo. Otagedde. Agituddemu kati myaka emeka? 2. Ensiriba. Omutegedde oyo ensiriba ebanga wolaba emyaka ago eringa wolaba naye atambula n'ensiriba ali wano. Bana ndio babasiba muno mu kiwato kati byoka ensiriba ogimanya ati nze mbimanya abalogo aginyonyola n'oginya sula musawo Muganda. Asiri musawo Muganda. Okitegedde emyaka 2 kati abantu abo munane bwati ye waba atula bwati jasoosawo bwati naye era programu ye era show ye tevaako bakyusa abapulezidenti abakola bataye takyuka emyaka ago kati ng'ogulira ddala station. Abayimbi ba bandi eddogo lyava eyo awo eryafubutuka awo nno Sula kati atanse osumulula oluwombo. abayimbi ba bandi munange eddogo lyava eyo abayimbi bolaba si bakyala si basajja mu bandi kuba Stesha yavaayo ennaku ezo nagamba nti waliwo yamunyigamu emboozi eyo gimanyi? nagiwulirako tegenda nnyo diipu kubanga yalimu okufa naawe wabyogerako osobola oyinza okubyogerako omusajja Kalo Nantongo naye yagamba nti waliwo yamunyigamu awo. kati abo abaana obalaba we baali bakola eyo bandi baleeta abaana bangi okitegera baleeta abaana bangi twasunsulira awo kugundi ku kalenda ako kalenda abaana nga bangi kati time neetuuka buli omu ndowooza nebeegabanya yafuuka Golden Band. ey'abakalo Nantongo eyo bakala awo we bajjira awo Golden Band. bakala we bajjira jukira kalo yajja waliwo mulaba bamuyita chocolate nancha yajja kayita sikaliyo yajja waliwo abalaawo baana balinga 6 nga balabika bulungi time neetuuka bali benyininyini abo mu bandi abali ba giant abakulu buli omu ogenda okulaba nga buli omu akolaganako n'omuwala omu okitegeera ng'ogenda okulaba nga buli omu ayimbyeko n'omuwala omu papa Misaaki n'ayimbakawo ne chocolate nancha okitegeera Kalo Nantongo ogenda okulaba nga naye alinyo wa Musa Kavuma yalinga ya managinga ninga bona bali mu bandi londa limayinja nga alinyo wakayita sikaliyo bayimbya wakayimba okitegeera kati waliwo n'abalaba Sauda baagala bali abana baali bangi nnyo n'abaana bo banoonye olunaku olwale ndoza Kalo Nantongo yikayika yaliwo ninga bona babuuza obanoonya 1 on 1 nobuka kiki ekyabaddusa buli omu agamba bannaye kireka baali batuluga kitegeeza nti eddogo mu bandi lyali likutta akati abaana bona bobanoonya noga kati kanoonye ku chocolate nancho obaali luddawa mukazi wattu kanoonye ku Sauda baagala obaali luddawa mukazi wattu kanoonye ku Dona Mbaziira obaali luddawa mukazi wattu okitegera bamuwasa waliwo yafuna omusangoma okuva South Africa namuwasa namutwala obakati baali batanenga yali amutijisa nnyo yamutwala South Africa yamutwala South Africa yamwone sente zaali mpitirivu nnyo musajja mugagga ina mu kasente kati oyinza okunoonya abaana right now nga tolina gy'osobola kubasanga okira kubanga abaana ekisooka baali bato nga tebali exposed mu bintu ebyenjawulo nga neddogo tebali manyi bavudde yiye eri Masaka bavudde wawawa era kyekimu era kyekyali mweno bandi endala eya bagitanga batya eya Honorable Yadani Eagles. Kati mwalimu abo ba Grace Kani. Nanti Yadani Eagles yali ba Jovan Luzinda. Ba Jovan Luzinda, ba Henry Mwanje, ba simanyi ba ni ba Robert Lota, Mutesa bani. Ne bandi ezo abana bali bangi. Bandi ezo zonna mu butuufu. Wacha bakyalimu abaana abawera abataano nga bali nga tewali isoka ne bandi yennyini yasaanawo. Kati kambabulire tuyinza okutunulira ennyo eddogo. Naye music wa Uganda ajudde kasasiro mungi. Kasasiro atya nti eddogo mweriri well and good naye abayimbi beefuula nnyo abaami n'abakyala mu mulimu gwe bakola ekitali kibi naye ate bwe bakiyingiza mu ofiisi zaabwe ekyo nekyongerako nti kati gwe bw'obanga oli mwami wange ate ng'oli naye akwegomba kijja kuleetawo eddogo. Okitegera webiggwera nga bigamba nti gwe nyina okusigaza divorce lwaki oyagala gundi nti band music abasinga bonna bavaamu lwaki lwa love affairs wadde eddogo weeriri naye mu love affairs baana babalidde nnyo abaana beeyagadde nnyo gomanyaje wakutega ekibato okuli mu bandi tekiriiko mukulu tekiriiko muto amanyezo bandi bwe ziba zitandika bayita ba icon nga bamaanyi nyina akatambike nawulirako
ulira Sula nakatamike nawulira aka full figure nakawulirako nga full figure yabyogera nagamba bannange ekyali mu Eagles production yo yakyogera shagera byali love affairs bye byasinga okutabula kyovola bantu besalamu ne bagenda naye tulabanga bandi yali empitirivu yali ennyo okitegeera kati njala kubulenza bali batandika bandi ya Natete manyi bali batandika bandi ya Honorable yes twali ku dance floor Natete wemba serabidde manyi emyaka gisewo nga 10 muri badda nanti bali ku dance floor awo balesa abantu manyi bali batandika yo bandi okusikiriza abaana bato ba Grace Can okujegattako baso kate kuleta bali banagwadda okitegeera ne baleta batiti ne baleta bano bani bakuli sevenizi wemba serabidde baleta bakuli sevenizi ne baleta bali etisache ne baleta bani banejula abantu abakulu bonna kati yamalo okwata kiringa ola taxi ze namungona zigenze birawa abayinga bangi ne bajjula mu taxi ogama taxi yajjudde dda bagende kulaba bafuluma mpola kati ne batiti kye bakola muki balinga mu maso kati bana we bajja bajjuva ni Luzinda juli mulungi Grace Can bani enwe mwanje nka batiti turu ngadduse bano basechewa bani bakuseva nizuru nga badduse okigera bona ne bagenda nga badduka mukati bani bajirika mbali abana ate bali abana nga bali tebali exposed ebintu munga tebakola ki tebabitegera kivula abana abo bakola ensobi nnyingi nnyo boli awo tetuyinza na kubasalira musango oba okitegera nti abana balowooza nti kebagenze mu bandi mulimu gondi ne gondi oba okitegera ne batalowooza nti bandi eri oliwe yali agikola like Godfather wabwe yali agikola yakola bandi nga akoze company namanya kati nkoze bandi 80% bitundu byange Honorable 20% bya mama wabana ekyo kiwedde kiddibwamu nakati bandi ya family si ya family bandi ya waka ya munju ngaba abana bonna abali mu tebayina mugabo wadde tebayina mu yadde no kujifuluma bajifuluma tebayina kyayina okitegera ate kati bali na kibakazi baddu okujja ka abasajja ate nga n'abasajja be machini wamanyi bayayi obo kitegera bonna abana abali mu bandi bonna kye bafunamu Grace Can yafunamu Prince Omar ate Grace Can obulamu bambi bwali buzibu nnyo then enwe mwanje nafunamu awo ekikazi ekikulukulu awo kimuwasamuka nekimana nekimugoba Giovanni Luzinda awo nafuna yakola bandi naye nakola sauti bandi bajita sauti ekyatambula tetagala eya Giovanni Luzinda we etambula bambi then kati awo ndoza ajja kwegadangira tujja kumubalanga naye kati naye alakinga ebintu bingi Giovanni tewegadangira ku bandi eyo Giovanni naye bambi etambula naye tegeza newegadangira alimu nani mulimu abaana abapya bambi mukama akuba ku obukolokolo webitusegeera bambi manyi mwana yali ayina ebizibu tata yali yakamala okufa bali bamusse dogo Giovanni yali abudde emmotoka yefuulirawo ku mabiraawo bino biri ku likodi yali dogo namukubirako ne ku simu nemuga yali avuga akamotoka kalika obala womu wa Mark X mwemba serabidde munanga atuuka ku mabiraawo emmotoka yefuula katona afa oyo omwana nenge ekimusa omazijukidde akabenje kajjo akabenje yali afudde lwa ddogo dogo lya bandi waliwo muyimbi munne yali amuli obubi era kyekye nakugamba nsiriba namwandulizo w'emitiyana muyimbi munne gye yagenda abayimbi atera okugenda wanamwandulizo kati gwamanyi omulogo oyo omuyimbi asobola okugendayo alogo oli omuyimbi alina oli gwe baloga naye n'agendayo buli muntu olinawo atunda buli muyimbi agendayo nemmanga muli bayimbi nga muli babiri omwami na mukyalo omusajja asobola okugenda wagendayo nze mbamanyi nze nalinga managing abayimbi nga tugenda ffenna nga tukaka tugende tutereze wantu wali otambula n'abayimbi nga wanamwandulizi nga tugenda nene ekagomene wajjajja kiwanuka eno anti kale gwe tutukawo kati muloga ki okusinga kubeerawo kukwata linnya gwe linnya likuumika emyaka n'emyaka buli muntu abadde n'emyaka wane Uganda mulogo n'erinnya gwe erinnya looza likuumika muganda wange okubeza wakibola ndo badduka mu Uganda okubeza erinnya erinnya terikuumika okubeza erinnya eryo olina okuba n'ensiriba olina okuba ng'ologamu abayimbi balogamu waliwo Sula bebe batugambye off camera n'atugamba nti agenda kutubulya kuba pulezidenti aba ledi abadduse muno naye nga badduse mu malogo ndego lyaba president eryo nange nditya ko aya mugana ko nange ndi president unyo kona kamera okuchogera wenda nange nga sikyawulira omagulire ana bero gadde nga baddusemu
eddogo liri serious nnyo bweti mu industry. Nnyo gwe divorce va mu ebyo. Abantu bo mulaba nti bana abayimbi abo bansiba nkuba mikolo abo. Tewesiba ku bayimbi ne ba presenter. Kinga bolaba. Ba presenter ombadde mu myaka 20 15 20 Bangamba waliwo abayimbi babiri abakyala. Omu mukulu ku munne, omulala mutototo bakuba emikolo. Naye mbwe ekiri wakati awo. Beeruga. Oba bategedde. Omu muyimbi mki? Yekansoke mukambe mukama. Osagedde? Abo beeruga. Abo beeruga. Kale kale ekibye kyebunyisa. Okumalaga alesula lwabati asabuka abo beeruga tasobola kulyogere amanya abo beeruga kati nkubye ne wachi beeruga omwalo woza amanyi ku Qur'ani era ko sabaseeka ate omulala we Masaka ayoke we Masaka akosadire eddogoli nasangwa kobo kitegeera kati Allahu Akbar abo beeruga abo bonense buli omwachi manyi beeruga oli bayombera emikolo gy'embagga wanti ko mwagenda natunula negamba ono bamubukinze wano na wano era tosanga mukolo nga bali kwaba ate kisoboka babeerako bangamba wa beeyi oli bwajja nasale beeyi yasoka kubuuza bani nani abagenda okuyimba kasaba mugamba nti kuliko ono muguleke nanti ogwo sijja kubaako ne mama wadese milioni 10 kasaba omugole nti gundi nti ye ala sijja kujja yetaga kuba agati sijja kujja nagamba nti amuleta atutwala ku keki yani ti ye B sijja kujja bali abana beeruga gwe divorce ebyaddala ate no ero lyeddoge liri eryaddala nti kankutinke tonsinga nkusinga oyimba bulungi nange nyimba bulungi oyimba musujja otekamu oto nange njiteekamu olina omusajja mutijja kati naffe twatandise okutijja okitegeera awadi muzi wangu naffe tuziwangula tolina kyonsinga emikolo balwanira emikolo balwanira mirwanire kumanya bagirwanira ugambye omu akuba n'essimu nti ono kwali nti ye ati sijja kujja tebasobola kuyimba ku mukolo gwe gumu oba batulaba bategedde balina okuba nga bategedde kati bayimbi bokka betulina ababiri abayimba ku mikolo giri serious ejja ddala ate bakyasinza okutijja ku social media kati ate omwana oyo yabadde tatijja kubanga mwanda tumanyi weri wafe Masaka buli kintu bakopa kikoppe oyiga yabikoppye byonna kati bali oli omukulu relationship yaabwe ey'okutijja egenze efeedinga jukira ennaku ezo babadde balwana nga ki kibalwana bingi babadde bayikwamuko ne kumpyawo naye tebyagenda public nsula gwe wabisanga manyawo nze nkugwamye nze manye ebintu muganda wange manye abalwana ndi kati bantu bali mu good terms otunulira abayimbi ne mwami bawe ne omwami n'omukyala kati bano omusawo yamukubye nga tebyagoyinze public balwana nnyo ani yakubye munne omusawo sawe kati naye yajigamuko ennaku zino yakubye omuyimbi omusawo yakuba omuyimbi awo oluyi omusawo sawe yakuba omuyimbi awo naye tebyavaayo tebyafuluma wantu wonna wanenze newunja bwe bayita obufungo agamba nze nabakigatto bange banjiribira olugambo muli kasonda ne lwaki baloga omusawo bamuloga mukaawo naye lwakuba omusawo naye si mwangu yetambulira olaba omusawo baali bamusomera dduwa ate kati yali asoma dduwa ennyo bami n'agenda afa munnange omanyi bajja kutuuza mu bigambo wanudde ze sijja kubaayo nga muvudde mu byolwali abayimbi mutunulidde nnyo bano abasajja abakulu yatuleko kwabo ba New York atuwa embozi ya New York ani yamuloga naye akimanyi bonna beekuŋŋaanya ne bagenda ne bamuloga bamulogesa bwamanye eddagala oyo omulaba abadde mwana munaku mwana wakumakindi kuno era nga ng'avuga boda nga tukyali waggulu mu Neverland
radio ng'akyaliwo ne Wizo ye mwana gwe baatumanga bano ngoma nti no boda wange ku stage bakubira New York jango lete Samire enkoko jango lete Mbabazi akaleega Saniyo Saniyo ne da Saniyo mulala Saniyo ne baamulogo okuva mu gundi mu kibina kya bebe kulo ne kali osagala tugende okyuse nnyo terera bulungi olugambo anga tamalengera kusala kuba olugambo munaye New York kyesinyaabonya oba zibadde zizze kamera New York kyesimbonyabonya ne New York ajja kumala aterere amunyumidde leero baamuloga kukola ki baamuloga kuzu alirako agera mala ategeere ajja kumala aterere ngwe ngani ng'omusawo nze kugamba nti kati bigenze bikyuka nti kati yali amuloga kati ayina obuvunanyizibwa bungi takyaloga takyayina ani yali aloga nnyo bo bamumanyi bani abalabi bamumanyi solooza mpya kati yali aloga New York ayina ebyakolako bingi ne bigayi baamuloga ate ye bigayi tebaamuloga ate ye bigayi kimbonyaabonya mukazi ani Donizera ate omanyi Donizera yali wa Kenzo tokimanyi ekyo bigayi omukazi baamuwamuwe ntwala nkuwadde Donizera ali mukyala wa Kenzo kuva disula kali nze nkubule nze sogera kalebule Donizera oba yali ku tiimu ya Eddie Kenzo oba yali management biki nze we nalabira Donizera mu 2 ndowooza ba 2 8 nga Donizera ne Kenzo bali we bati aba era bigayi omanyi bigayi yali asula ne Kenzo ku buliri bwe bumu nga bali aba babiri bigayi awo yayimbira kayimbako basula indicator biki bizowezi tezo nga akyali gunde era empalana ya Big Eye Nedi Kenzo teva ku sente eva ku mukazi naye banaye omusajja nindako okitegedde byona divorce bikyali awo naye Big Eye New York Afritalent kati Big Eye uyu tagambye Kenzo yagambye nani omulala sinna kwogera ku linnya ly'abandi nze muno omumanyi nze yagambye Big Tally pound yagambye nazizi Pia pound ate ye bamuwasa pozi wagambye nazizi manager Pia pound simanyi naku zinasiba ku nnyonyi neraba ku Sein tandi wa kusaini kusemi ya oyo manager kusenja amina amusula wano manager we omuyimbi wenga umanyi ate byabayimbi omanaginga omanagementinga gwe niyo ko bamuloga kuzunga kati azunga de ne boda leka yagitunda yayina akamotoka muyimbi yayina primo avuga uba alifero ngaline kuluga ayina ni kuluga muka mbadde nakengendo okwogera naye mukama nsasidde omumwa guno nagukwata yali ne ayina ni kuluga nga bakyali ye yamuwe motoka simanyi mukama kitange tata kuluga yawa New York nedda ngambe yamutwalako nebwe yamutwala ebweru yawedde bannange yamutwala taki jasinga wono tambula nekyaliwo wakyali bukomawo bukudinyisa ennyonyi bantu bagenze bangi yabegaki mama New York wange New York mama kati kuluga mu binnyo si mubi ne mama waliwo kyemmanyi saagala kukyogera temunkaka munnange yogera kintu niyoko mbadde nkugamba niyoko yali wa boya nga bami bamukozesa nnyo mu makinde muno niyoko jangu ntwaleko ne radio yali ayagala kumusayininga nga bodaman nga si muyimbi katandika yimba nga tandika kutandika mumanyi omuyimbi w'emakinde okuyimba emyaka 3 nengo kyali upcoming stwagola natonda bakuvaayo kati radio Wizo yafunira Samira oli Samira omutegedde oli Samira omwana weidinde eyo oyo kati nga niyo kuba mukubira essimu jango twetera akatogo ku paka lasti jango twetera akatogo Samira anti yagenda yafuna n'omusajja omulala anti Samira yali wa AK47 Wizo namutwala omanyi bintu bya syndicate nga omanyi tubanga anyway kati yetuveeyo kati niyo kukyalina okukola ekintu kimu ayina okutunoonyako ajje wano tumulagirire ekyokukola New York kubanga lyeddogo likyalimu nolwakuba nti kati lyakendeera ate sewasewa ate ye bakyala kati New York lyakendera lyeddogo anti kati yali amuloga
ali bize uyu namulabye agenda ku parliament alina bibakwasaganye eyo abere bali eyo mutundu balina bibakola bose kati ali bize nga yo mutandalo ali bize nga yo muntu kata kyalina budde bwabo bafala yali aloga New York ani Nze sagala kwogera manya g'abantu nze bino mbimanyi bajja kuziba omumwa abayimbi balogonze kuba Jacob omutuuze yayogedde ebigambo bena Jacob yayogedde bituufu nze nabagamba abayimbi balogonze naye kalulese ku Jacob kyembuuze Jacob afa kinene talina kyafa naye nze ebintu bena Jacob byayogera nze mukkiririzaamu bituufu gwaba abayimbi obalaba bali ivo mbomusayi yagamba oyo omuyimbi omulaba mufu nnyo aluwa yenna Jacob gwayogerako gwolaba omutosobola kuvayo buli muntu n'acomplain New York n'acomplain Big Guy n'acomplain simanyi sewaze wana n'acomplaining simanyi ani n'acomplain era nga Azizi n'acomplaining okitege waliwo n'omuyimbi omulala baani yaida ya complaining mama lwaki bacomplaining ku ggwe yagamba era bagoba aguyina era mama abantu nga 10 bonna ati bwe kiri era tebasobola kugereka era bonna nyogo nga omuyembe tekuli miyembe lwaki bonna bacomplaining anti abakoteka oba bangi oba biki naye era bakuba bagoba agulina abakoteka abayola ebigere ne mama yalina lyenkalawo koteka bonna namwandulizi ow'emitiya n'omumanyi oyo namwandulizi kyakola abayimbi oba Jacob yagamba mbu oyo muyimbi ayiye omusaayi gwe mutamanyi kati yataloga yamulaba ati otyo simanyi naye n'okubanga mulogo kuba Jacob yali mukwano gwa Kenzo otegeera otya nti kati ono aloga gwe nga tologa beesanga mu ssabo balina okubanga beesangayokko ti olijja eno nange kamutwale balina okuba nze ngawe ng'ekibawalanya nti lwaki ogenda wa musawo wange nakyo kisoboka naye nti kyembuuza kati ekitegeeza oli yagendako gamba nti kyoyogera tuwano tewali alina facts ku bulogo bwabwe togamba nti kyembuuza Sula ye manager w'abayimbi abatwala nnyo wa Namwandu Lizi nze manager w'abayimbi abaako nze kyemanyi ku Sula ebikazi ebikadde bimubuulira bino facts bino mwakwanira ebikazi ebikadde nedda bannange ngenda kuva ku pane eno nzire waffe gwe nze nina omukyalo ebintu byoyogera bamuyitaani mu butuufu singa tolina abantu bakulwa Farida nze bambuulira babakazi bayina mulowooza mbagala naye sibagala naye abamu mbeera mbagalako lugambo bakubuulira bambuulira be balogera bano bambuulira nti kati yagenze agenda lwakusatu kuma kyoto nkuweereze vidiyo kyobalaba mulimu abayimbi abantu bana bali mu industry abateegana lwaba bawa bawa ye teyeegana akuma ekyoto yagamba nze saalo nze ndi saalo ngo nkuma ekyoto obufumbo bwaliko baba bwambooko bamuwasa bamuwasa omukazi sagala kumwogera kuba taata we w'amagye kale brother we w'amagye bawa bamukuba emiggo buli lunaku ndese kyakyoto wakyali oli beyepanga kuvayo nakitende yakyuka dda ayingirezi byagamba kamiliyoni olinga amata kwawulamu twabaani asinga yatereera bakuba oli emiggo alina omukazi gwe yafuna kati yamuwasa muyimbi naye anti yali alina oli omukyalo omukulu gwe yazalamu omwana we omukulu gwe bayita Andrew Bauer omwana we omukulu omukyalo amuyita Aisha ali Bungereza kati ali mu America kati bayawukana baby mama bayawukana era yamu oluto otaliko buyambi tamulabirira kana atalabirira munne anti Bauer yagana kulabirira oyo omukazi ne bawukana atenga omukazi yamuteka mu sente nyingi Bauer nga China studio wano ku masanyalaze bayitanga nga China ngechali sound cover kubanga studio yali bali bagita sound cover ngechali wano bidana najja nankumbi ku masanyalaze awo yali yasookera kati nga alina oyo omukazi Aisha okitegera Aisha namuyamba buli kimu namuteka buli kimu yani Bauer n'akyuka azza afuna abakazi ab'enjawulo yafunako kuvaira nakitende namugamba namulisa kalimbwe ani alisa kalimbwe Bauer ng'alisa alisa vaira nakitende n'akugga ina yali agenda kufa tembwamulaba ngamuganza sagala bakazi banene nakitende yali agenda kufira nga kalimbwe amulya lwakugga akogga salama savu nakitende yali agenda kufa Bauer kati Bauer yafuna omukazi amukuba emiggo ziwera ssatu ye mukyalo lyo muyimbi omukazi sina muyimbi omukazi tata brother we w'amagye ani akubani omukazi yakuba Bauer bannange Bauer manya kasigiri kaliko oza kyalinga wabuli bayimbi kiwano bomanyi Sula balina ebikazi ebikulu nga bibabeeza abasinga
bonna abasinga balina abakazi. Gamba oyogera ku bana abavubuka abatondowooza abo. Bonna okuviira ddala ku ba top shatter b'omanyi. Bonna balina empe, balina bamaaza. Okitegedde? Ne gw'omanyi nti mufumbo nti alina omukazi n'abaana ewaka, alinayo kimaaza somewhere. Nga bikola nga ki ebyo? Bibayambako financial gundi ezo video biki. Bonna abasinga. Okitegera? Bonna abasinga balina bamaaza. Bonna. Naye kikambuze kiki ekireetera ekyo? Omuyimbi okubanga ayingidde mu mbeera eyo ate n'atandika okufunayo. Twagala kulivinga obulamu obwaddala naye nga tetulina. Tewali banaku abayibi tebalina ssente. Obulamu nga bw'olivingamu olaga nti bwaddala naye nga si bwakabi okitegera. Nika obanga tolina ogenda kujja ssente olina okukkiriza. Bakuweeweete. Ebikazi byagwa mu kizigo amakulu ebyo. Olose muti babirwadde. Bamwe babeera balwadde just wakati babeera bakaddiye. Bakadde omenye eggumba lino bweriti. Ng'olimenya bw'oti eggumba sula kati ya sula sooka. Sula wa sula yabimanyi. Ebyamuzukulu nkwata mpola. Je buli muyimbi gw'omanyi. Si buli gwe mmanyi. Kati gwe empaya abayimbi ze nkumenyere omukadde gwe yali ayina ngati baayawukana. Aziza ayina mukyala we ow'abaana. Debbie ozaziza amwagala yikayika. Nja kunyumiza omukyala omulala omukulu Azizi gwayina. Yali amutute n'ebweru. Azizi manyi yali awanganguse. Ng'agenze n'ekikazi kimutute. Ebyagamba yali agenze bweru ng'agenze kukuba gita. Gita yamutwala China. Uwa. Era ne press conference yagamba yetagala bikazi bikadde. Mugongo gwe gwali gumututte. Twalina press conference nagamba nti tayaba bikazi bikadde. Mugongo gwe gwali gumututte. Ziza Bafana ayina mukyala we. Ziza nawe mukazi gwayina Ziza Bafana. Ayina mukyala we. Irene toba ko China. Irene muveeka ayina history y'endala. Johnny Black ayina mukazi. Eyo yayina omugongo. Mugongo guliyo. Je guli. Liam Voice. Vanessa. Abato bonna bayina bonna abana eyo regime eyo. Liam Voice namulabina ngamba ayina kizungu. Nze nyala ombuli ngabe kubana abayimbi abali established already abaliwo. Nze kugambe nti Kenzo. Se Kenzo kwakulidde be bamukozizza. Be bamukozza nakati akyaganya okuwasa ebyaddala. Ani awo omulala. Josted. Ha. Kanaawe. Kodi prima mukulu ku Josted. Benkana. Kanaawe. Ne prima bayawuka. Uwa. Bayawula. Wala bintu bazze. Wala bakazi betuyina mu bulamu bwaffe nga tetusobola kwawukana nabo. Tosobola muva. Nga tosobola muvaako. Manyi Primoyo ne Josidi va ku bino ebyokwawukana nti afunye hindu biki. Niwe tuba tubalamu emyaka egyetoolodde giri emyaka nga 20 mu egyo. Nga bali bonna. Balina ebibagatta bingi. Oyo Primo yali asomera wano bayita olaba wano we bazimbe supermarket y'aba China. Waliwo esomera bali bayita Moland Po. Primo kimanyi yali asomera awo. Olwamba Josidi nze ate mbumanyi nnyo. N'ekyago bya Josidi mu Big Talent lumungi akikubuulira. Alyoka akole ye ya Black Man, Black Town, Black Man. Ekyamugobya mu Big Talent. Ki ekyamugobya? Babagoba nti babiri ku lunaku lwe lumu. Ye ne Tipswizi. Tipswizi mimi nakola helicopter entertainment nakola Black Man. Nenge ekyabagobya kumanyira mukazi w'abandi. Ani? Waliwo omugongo gwali akujja live nga mukulumu. Nga Josidi ayagala kuguyingira. Bakera ku macha ne mugongo gwa Kenzo. Nga mugende. N'abagoba. Bamanyira mugongo. Bamanyira mugongo gw'omukulu. Naye mu mbeera eyo yonna okutuuka kati mu kifo ky'okubanga abo obakomyawo bukomya bwo kitegeeza mu Big Talent oli ye yaliyo omukulu Kabejja. Kati wali omulala? Kati saawa zino we yabagobera nawe nabo bakoze ekibasuumuse okuleka owa helicopter yagana okwa naye Josted at least bamuwasa yagenda bwe yafuna ekizungu kikadde ekizibu sagala nnyo abantu bateekeko nnyo kazito ekizibu kyogamba bo tebawase buli muvubuka agenda oba buli muyimbi agenda alemereddwa abeera nange njagala bampase bajja kuwasa tewali ttabu njagala bampase bo bayita mu saati n'omulaba yawasibwa ayina ebikazi ebikadde ebbanga lyonna bazze bamuwasa n'anobayo waliwo ekiwala waliwo ekikazi kyenasanga nesula ku comedy store yali manager wange managing brand Flex Organic Products ekyo buli omu akimanyi manager brand akwata ne mukalevu ate kati awo nedda manager nedda
Ayo tuvetu umbe bakwetaaga ssebo saa zino ziweze. Omukubye nnyo. Tubadde tuwogedde n'ebbanga litambudde. Omukubye nnyo. Naye nga eddogo mu bayimbi n'abayimbi abaagala ebikazi ebikadde. Okitegedde? Abayimbi abakyala. Naye bote mubogedde. Abayimbi abakyala balina bishuga. Omuyimbi omukyala n'akyajja nga talina luyimba. N'akulaga nti avuga eyakabi. Bane Rozera gyali. Big K Music. Bamugoba dda nalabiko kati Kitonsa ya managing. Ani yagoba? Alimba. Salongo Big K yamugoba. Yagoba Rozera? Ono yampa Rozera ne Big K. Simanyi naye nali Salongo mu wanti. Ani yagano Omukubbo. Yetagala bwagaze kulya naawe. Kati no namugoba n'ennyimba. Uno otubuulire yamulya yabate yalya. N'ennyimba ne baziyiwa. Oli yali ateeka mu butesi sente. Bike yagoba Rozera. Kuba nze nali manager. Nze ngamba ya Kitonsa sebo kati ya managing Viola na Kitende. Kitonsa ali ne Viola. Pozi ngogamba Rozera yamwongeddeko bongezi. Kati nani Rozera? Kitonsa managing Viola na Kitende. Kati ndabako Kitonsa events ennyimba ngazigwa video. Kisigeza ya managing. Kati ate yendi nembozi kukoja Kitonsa oyo. Yali ani? Yali ani? Neba si yakulya. Ate yo ndala. Ndala nnyonnyo ate nkambwe. Tujja munaabira amaaso wande. Ate yo ndala. Barogo. Esuka wao. I know daga. Bali bachi bayawukana ne koja Kimbowa. Embozi simpanvu eyo kati. Iyo mpanvu. Embozi mpanvu kwaka twa tukifunira olunaku. Koja Kimbowa jali naye. Tali bubi kati ate goboganti bayawukana ne koja Kimbowa ina sente. Watu kimanyi koja Kimbowa ina sente. Muyitiri azigaba. Boya ina sente. Yagulako ne Natwa Flavia namulindwa. Sura kana totandise okulebulira ddala ng'olebulira mubire. Nekuloza nze nkolera kalebule. Gweto kimanyi koja Kimbowa yagwe inajiwani. Natwa Flavia namulindwa. Yagisaawo. Zinongezi ziri ku Ero Beach. Flavia naacha mukabangulidde nnyonyi. Tukuguza nkadde ojajje tereza. Nebo koja Kimbowa mumanyi. Gina tunamukolako version. Umanyi yakola sawa bakasumba. Kimbowa. Yamuwe emmotoka. Musajja gwe mmanyi. Stage. Uliriza. Ngemmotoka funga ino gite. Emmotoka ya $7,000,000. Nenga ino gite ka $12,000,000. Abaya kamalo zite kama sawa bakasumba yatunda na kigangayizi. Ye waabwe. Naye ku 10 kwasa. Omusajja oyo. Nasala kigangayizi nafuna akasene n'atukanike emmotoka abaya kamalo kugikanika. Koja Kimbowa n'atuma bayayi ne bagikima. Anta ina kadi yayo. Kimbowa yampaka emitwalo ago. Yansaze ku next media yao wetwabadde tulaunchinga gundi UB40 nga bajja yajjao kwa naye badi bamuyise nangamba kibi nakwata yago nasoka mpa ku nsawa ne mugamba kati kojolaba ulawo nono omwala ali wano nze wichali wange oyo kojo mulaba aleka kusanga nakusanga ku meza nga kuliko ebyane bitukula obulungi atabuka ayocha nzi waloko jo mu wano bakwaba bagundi bali kono gamu bagundi bali bagala kumukuba ninako jo mu wano gwemmanyi bana ba ABS bali bagala kumukuba nako jo mu wano gwemmanyi ani oyo akanya kimu katubere ku simu mutegedde kya simu tusigale ku simu konako ku simu tuli naye buli kaseera abamusanyufu yani oyo isi omwe simu tomumanyi katubere ku simu tusigale ku simu sigala ku simu nja kumutegeera mayinze ebintu byange mbiwo omumanyi omumanyi so naye nyineka ku simu niyo nyongero bategeza bannange mama Fina president wabasaba baganda kine kikuno kusaba kuverinze sawa yona ngenda kukyalirako ndabike nti kusimba oluseke amaka luseke lwatabuse mama Fina omugamba alali nzija nenge ekindeta kyaluseke njogera ku mama Fina nemugamba nti mama Fina tuokyeyo yo sabidde mu kamera webikola uliza uno nanyini luseke akikoze ulira kikole bomali mama Fina ngalinde kumulinde konzi kusoluseke lwange kubanze nile bizibu bingi binja mama Fina yade tu nso mufuna ne tuogera naye kino njakyogerera wano mama Fina yangamba afuna olunaku ngende ankoleko oyogera ne bokoze nabo tebali bulungi njaba kubira simu ngako mama Fina agaba atagaba busaseke bwera myogedde simanyi bakoja Kimbowa wasimanyi bani oli omukazi mama Fina omutima gwayina agaba yoyo oluseke ndala amaguse ensonga yanjawulo kakati wa mama Fina ekiriwo kiri bwe kiti
ninamu ebizibu bingi nnyo byankutte mwenaku ezo naye kati ekiriwo kiri nti bwe nabanze ngenda kulaba oyo omwala Rosette ampa olunaku nzije ng'olunaku just lwa luseke. Mama Fina tetuli bulungi ffenna. Nze Mama Fina nze tali bulungi. Nze munsonge tali bulungi. Mama Fina nali bubi nnyo ne mu nyumba bamugoba. Tali bulungi. Kati bagenda okwogerera tebwagala kukola busabiriza. Nkukakasa nze ne munanjogerera nga nina mwawo ne bwampo njabuteeka ku mmeeza ngenda buteeka ku mmeeza bwenti nteeka ekipa kya wayini wano waliwo ebintu ebimu eating money lindako buli kawala akanyiza musoka mumpulirize Mama Fina waliwo abantu bendaba n'agamba 5 7 5 naye kituufu nti nokama naye yasanyusa atya mama tukulabikira bubi era mwe chamwa serious muri mukuba luseke mukazi oba muri mukusaaga werindako sene muzagala oli musiru tayi tuli bulungi nange kansabe terera ate Mama Fina totegera muntu omu yekka naffe tutegera tuli bubi nnyo nakwe tuluma kali mbasiise wonyo dale tuluma kyekyo ekuluma oli bulungi kata konti ndi bubi nnyo oli bubi kumanyi oli bulungi kale gamba ti oli bulungi kale ga oli bulungi fe tuli bubi gamba ti oli bulungi gamba ti oli bulungi sire bulungi bana ulakolwa leero tujja kukwatagana olunaku lunaddako nenge ekibozi bwe kiti bwe kibeera eddogo muliwulidde sula ayina olugambo baddiremu kali nze nina olugambo nze mundabanga ayina endali sira bulungi naye buli kimu mbeera nkiraba manya abayimbi abaloga wadde gye balogera manyina ensonga lwaki baloga kati ate ono atwegaseeko we nakaseke bamukuba akalulu bakubona akalulu era kadi eniopi njagala tujeze nyina kadi eno njirina uliriza na oba wakisirani waliwo ewaffe awulirize waliwo ewaffe waliwo wa mu district gye tulimu nupu gyeri okuba ekibiina ky'omusajja kyonna okitadde ku ttaka divosi uliriza nga tumaliriza olaba kuba ne kadi ya nupu oba n'ekisiraani siri walira ge mazima okuba ekibiina ky'omusajja okimalawo bwe binyo bya bbulu wamagwe omanyiye kalangala waliwo esimbye ku nakwede omumanyi nakwede omukazi gwe bakubaire kalangala nakwede gwe kalangala obugerere ne bugerere kayunga kakali sebo tata otomanyi nti oyo balagira bulagizi kati wekyali nakaseke yofe balagira bulagizi nti oyo wadde oyiseemu ono ne kayunga bwe kityo waliwo ebimu nga byaliwo ne mukimanyi kamera yange yazikidde dda okitegeera kweri negwe okakasa wali wangudde kawuluna kawangula n'obululume era oluddako tuyinza obutatunulya kyemabega otune ekyeddako oluddako abantu banga benakaseke nja kubaweereza bali abakulinze era baddemu bakujjeko kati beeyongerako njagala tutegeeza abagenda otulaba gundi eddako wuliriza abagenda otulaba gundi eddako njagala tutegeeze twogedde ku balogo naye mubabuulire waliyo abantu ababba bakazi babannaabwe ano omukulu kyaka kimuluma bambi bamubako omukazi tobamanya waliwo omuyimbi eyanzibako omukyala dda namutwala ate babba bajonga omuyimbi walina omuyanga mulo kyeyamukola yamutegeka wali eri ku front page nze mbago yanga mulo bannamuwamba dda nekuba yanga mulo ajja kusala obugirita kukyo alina obugirita basala mu maaso ate basala mu byenda basala mu maaso ate lwaki okola bwoti yakola atya lwaki adi wati nakola obugita wati agenda kuduka nagula ejirita manye nwana y'abano bagundi ojjako microphone z'omukulu ninga teziriiko nwana y'abayimbi b'emakindye kutawanyatsa agenda nafuna akajirita kuduka n'akamenya mbwali bupisi butono n'akakwata akamenya akakwata n'akakwata ono naja nagamba twabalayo mukyane ya mwenga mwogera ku kenzo kati go olaba gaya alinga kuweweta mu maaso omusayi gutuluka gwokka yabukwata ate nesula menya akajirita nga katono bwe kati okateeke wano nja kunyumiza bakalifa be bagirite yennwana y'obugirita mu bayimbi before njagala abalabi tubalage next time abayimbi abayimbi ababba bakyala bannaabwe abayimbi abagudde nga bo balowooza basobola okukomawo kuba weebali otegedde mulimu abayimbi abazanyire mu bizinensi eno n'agijja mu eno wakubye eddagala legwa ate gwolaga nti okyagala oli mulalu kati nga yanga mulo
Why? Yanga mulo manye kyamuloza bamulogera no wano gundi wano. Popopo. Yanga mulo yagwa. Tidde. Yanga mulo bamulogera no Yanga mulo sala flexible girita. Ku popopo manyo wano mundeba. Ani yamuloga. Waliwo ekikuba ekyambuka. Alaba nga ku Visero studio. Ekida ku Ezaba bossa. Kala ate no yambuka. Ani yamuloga. Waliwo awo munda. Ani yamuloga. Waliwo musawera. Si musawo. Ate oli ye bana yamukola bubi bannange yamukola bubi. Yanga mulo ne wana ayimbe myaka 10. Ajja kudda waggulu. Oja yetondedde oyo nja mutwala. Ate babije. Babije ate ye bakazi biba mutawanya nakati yafuna yuko ekizungu awo. Namulaba ali bweru yakoma. Wali. Ali bweru akunganya kasasiro. Mbere bulungi mwera ba.